Ndi wala Adinani. Mbeera tutunuulira mbeera ya kifuukunse tulinda kwekalakaasa. Abeekalakaasi tulinda obudde bwonna bayingire kuba baatugamba leero. Naye tugenda ku Parliament naye tetunnawulira nti babatandise. Naye ffe ate ab'obuyinza batuguddeko olutalo aba booda ffe be bayigganya ffe be bagoba emisinde. Tulinga ffe abategese okwekalakaasa. Buli ekibaawo ffe aba booda ffe be bakwata. Kakali naffe bitusobedde. Essaawa zino teziweze 3. Bakasitoma singa bayiikanga mazzi. Naye kati ndowooza engeri gye kiri nti baategedde nti waliyo okwekalakaasa. Tewali abasobola kujja mu kibuga ssaawa zino. Buli omu aba agamba anja kgenda enkya nga ki nga teriyo kwekalakaasa. Oba kitegeera ekyo. Banigiina ate nga bali ku nguzi. Kati nze mpise ppanya era bangobye n'abasaabaze ne mbasuula. Kati ndi mu kibuga tutudde butuuzi tetulaba security yokka tetulaba kyakkola tetulaba na betuvuga. Kyokka tulina abantu betulabirira naye kati tutudde butuuzi. Poliisi etufudde n'ate olwo etufudde lusuku. Okitegedde? Yatugamba luli tugende tunoneyo piki zaffe buli alina piki ku poliisi ate bongera kutwalayo ndala kakati olwo ate tuba tuzijjayo. Asa bwe kubaawo ffe ababooda ffe be bakulembeza ffe be bayigganya. Ate nga ffe tuba ku mirimu gyaffe. Wano nga ababooda batufudde olusuku. Buli omusirikale buli walaba booda wonna alabanga ye agenda okufuna ssente kitegeera. Kati ffe ababooda oba batugamba tuve mu kibuga batubuulire ekituufu nti tuve mu kibuga. Tuleme kubeera mu kibuga kuba lwedde buli tugeeyingewa bannaye ffe ababooda kitegeera. Okay. Embeera mbadde sinagitegeera kuba nange ntuuse kyensanzeewo kye kino nti mu kibuga teri bantu. Mbadde naakatuuka bankubidde essimu waka nti wayinza okubaayo okwekalakaasa naye nga mbadde sirina kyemmanyi. Sirina kye naafunye kuba mbadde naakatuuka. Mbeera sinagisoma nange mbiraba bulabi simanyi oba mmwe mwabitegedde. Kintu kirungi nnyo nange nandikyagadde lwakuba sirina kyamaanyi kyakwongerako naye nga nandikyagadde ekyokulwanyisa enguzi. And I'm nicknamed as Freeman as usual. So I'm a businessman here around Kampala. So early in the morning even I received a call that people are going to demonstrate. Even I was almost not going to come in town. But finally I'm seeing the situation the way how it is. I have not even seen anybody demonstrating. Yeah, just I'm seeing cameraman rotating around, police people moving around. But what I know I'm scared of that we may not get the money today because most of the people, they know that there is demonstration in the town. But I thank God since morning I have not seen anything coming. I think everything is going to be okay. Yeah. Do you think just the deployment around? Yeah, it is possible. But the good chance in Uganda here, most people, I think they have that heart of not demonstrating. But if it was like other countries, people, they could demonstrate and destroy each and everything. But here in Uganda, I don't know. People, I think they grow in good homes. They know what is it. Maybe others, they get scared. They fear to be killed, to leave their homes alone. That's why other people, they don't demonstrate. For example, like me, demonstrate, maybe if I want to demonstrate, I can demonstrate. I can lock myself inside my house.
I will not go for work. Once you go for work and start demonstrating, you may come when you don't have an eye. That is it. Kutwaliza wamu leero nga bwe bibadde biri tukubadde kwekalakaasa nga bwe tubadde tuwulira naye tekubaddeewo lwakuba sinalaba muntu yekalakaasa yenna. Nayingiridde mu kibuga wenyingiridde ekibuga sinalaba muntu yekalakaasa naye nga oba kunaabaawo saawa mmeka naye kuyinza obutabeerawo ddala ngeri gye ndabamu poliisi eri kuyitaayita abantu bali mu kukola bizinensi zaabwe wadde nti abantu tebali mu kibuga bangi kyensuubira nti bakasitoma oba abantu fe ab'amaduuka twaguddewo naye abantu abandi badde bagula ebintu ndowooza bali waka batidde okujja mu kibuga so n'okuyisa ekintu nti bagenda kwekalakaasa ate ne bateekalakaasa nakyo kituyisa bubi enewe lwakuba tetufuna bakasitoma abamu basigala waka bamanyi nti mu kibuga bagenda kubeerayo ensasagge.